No abakulembeze okwali Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Nuupu, Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago ssaako ne Kano Kizza Besigye baalangirira ng'olunaku olwaleero bwe bagenda okusimba ebitooke nga beekalakaasa olw'enguudo embi mu Kampala. Asobola ky'osobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimbamu kitooke oba okolamu ki. Naffe tubukeereza nkokola ne tutuukako mu bitundu by'omu Kampala okugeza ku nguudo ng'olwa Ssentema ng'abantu basimba ebitooke n'abamu nga bavuba byennyanja. Bugenza okucenkya ya leero ng'amaka ga Kyagulanyi Ssentamu n'aga Kano Kizza Besigye ssaako ne Ssaalongo Erias Lukwago nga gasaliddwako amagye ne poliisi. You can't come and blockade my home without an explanation. You have a duty to explain to me what the problem is. And even at a personal level, when you go back home, you tell your families I'm coming from work. Are you proud of what you are doing? Terijja kwejjawo lyokka. Bano bye bakola bimenya mateeka teri atakimanyi. N'abapoliisi bennyini abo abali awo nga bwe mbadde mbabuuza bakimanyi nti bamenya mateeka, bakimanyi nti balinyirira ssemateeka, naye nga baduumirwa oyo eyawamba eggwanga. Mbadde mbajjukiza Kayihura eyali aduumira abambonyaabonyanga wano, bajjukire byayiseemu, bajjukire Saamu Omara eyali wano nga ntulugunya ebbanga lyonna gyali, bamanye nti bakozesebwa bukozesebwa. So olutalo luno tululwana lwa bonna nga n'abapoliisi bano n'abasirikale b'amagye nga mwebali abawambye eggwanga Mwami Museveni ne famire ye, era ebyobugagga byonna eby'eggwanga beba byefuze eba bikozesa nga bwe baagala, era bulabalala bonna. Ono ategeezezza nti kino bakikoze okulaga obutali bumativu bwabwe n'engeri ensimbi y'omuwi w'omusolo gy'ekwatiddwamu naddala mu kukola amakubo bannayuganda mwe bayita. Ensi yonna emanye nti abeeyita gavumenti okumala myaka 4 nti zino z'enguudo bannansi kwe batambulira, nti omaze mu buyinza myaka 4. Olidde amabanja agatabalika ku lw'abannansi ge balina okusasula. Tugenda mu buse kati obw'amabanja, tugenda mu buse obugenda okuwera 10 trillions ez'amabanja ge balidde mu myaka gino. Bwe tutuuseeko mu maka ga Kyagulanyi nga yonna wateerebbwayo emisanvu nga teri akkirizibwa kuyingira, nga bonna abayingira basooka kkeberebwa. Wano ab'amawulire balabiddwa nga bakonkomalidde wabweru w'amaka ga Kyagulanyi, kyokka ne bamala ne bakkirizaako abamu okuyingira. Officer, tusime. You're supposed to be smiling. Minister Yagame mwenye. So am I under arrest? Any problem? It's my house. I see you parking in my gate. Will you go back home and rest? Am I under house arrest? It's a preventive. A preventive what? No, you don't have to touch me, officer. Be respectful. We're protecting you. You're protecting me? Don't be forceful. Relax. It's my house. You don't have to cause any chaos. You are the one who allowed the journalists to come in, right? Be decent. Be decent. I'm being decent with you.
Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bino byonna gavumenti ebikola okugezaako okulaga ekifaananyi ekitaliwo mu ggwanga nti bannayuganda bali mu mbeera eyeeyagaza. Bafubye nnyo okukweka amazima agali wano e Uganda, basiiza akazigo enguudo envundu ezeetoolodde endala ne bagalirayo abantu kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi. Kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo, batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu. So twagala byonna bye bagezaako okukola tubize emabega. Kye babagamba temukikola mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde ewaka naye tebabasibye. Buli omukola ky'osobola. Buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo. Mukikole buli wamu emuli ate si wano wokka mu Kampala. Bano bagamba nti ekipya kirina kuva eri bannayuganda kuba bo bokka tebasobola kukikola nga tebali wamu n'abantu. Ekipya kirina okuva eri bannayuganda abalina okutegeera ti effuga bbiiri lye tuwangaaliramu balinako obuvunaanyizibwa okulyaŋŋanga n'okulijjawo. Terijja kwejjawo lyokka. Kikola ku lwaffe temukikola ku lw'abakulembeze. Bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba, bayinza okutusibira ewaka emyaka 10 naye tebasobola basibamu. Naawe awali ebinnya bwe bali mukuma kati n'emmundu kale tubateeke ku pressure batandike okugaadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military ebikuuma. Bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo mumakinga sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati mundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke. Bwe balabirize bwe bavaawo mubisimbewo ne bwe bubanca ne bwe bakwosa nca ate na buli lwako n'abantu baddengamu nga beekalakasa olwa buli nsonga naye kibeere deire. Buli awali ekinnya mu kkubo nga baganya okikola nga ssente balyandye musimbewo ebitooke musimbewo ebimera bajjenge enkya babisangewo bajja kubeera pressured babikole. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agamba ng'eggwanga lirina abagenyi babadde tebasobola kukkiriza bujagalalo nga y'ensonga lwaki baakedde okuyiwa b'ebyokwerinda. Naye ngeri gye tulina abagenyi okuva mu mawanga ganjawulo ate nga tumanyi nti ekigendererwa kya bano bale baagala okukyankalanya kibuga. Twasazeewo okuteeka mu deployment mu bifo byanjawulo, twataddewo ne road blocks oluguudo ezanjawulo wano mu Kampala nga bino byonna bale tubikola okulaba nti tuziza bano okukola ekigendererwa kyabwe kyogezako okujja kukola ki okukyankalanya kibuga. Waliwo amaka 3 tuzinze. Kusooka akaga Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amaka ga Dr. Retired Kano Esiibye ne Lord Mayor. Onyango ategeezezza nti bano babadde baagala kukyankalanya kibuga nga n'olwekyo babadde balina okubasibira mu maka gaabwe. Twakoze ekyo kubanga badde twagala okulaba nti bakola kye baagala kukola. Singa twabakkiriza singa ekibuga kino teri bweti ngeri kati kubanga waliwo obuterenkevu. Singa twabakkiriza okuyingira mu kibuga obuterenkevu bale tebugenda kubeerawo. Naamwe mumaze okutambula ne mulaba nti kibuga kiteredde, tewali obuzibu, abantu bakola emirimu gyabwe. Ono agamba si baakuva mu maka g'abano okutuuka nga bakakasizza nti si baakuva mu maka gaabwe okukyankalanya ekibuga Kampala. Tukolerera kusinzira ku abakeesi baffe aba intelligence. Singa banatuwa intelligence nti kati tewali security threat, tewali obuzibu, tujja kuvaayo naye nga tukyalina kawunga tujja kubeerayo. Bakole enguudo bate abasibe tukoye embeera embi.